kubanga nkubuzaako nti osiibye otya abali ebweru w'eggwanga mugamba mutya abali mu ggwanga erya Uganda akasente ka Honorable Nabbanja mwatandise okalabako ku masimu gammwe ogenda kuba oyogera nange ku simu ombulire oba obumesagi butandise okulabika ku simu yo esimu etandise okufuna essanyu naye teweerabira nti empaka za Euro 2020 zikyagenda maaso ng'era we twogerera tuli ku semi-finals nga ne finals zigenda kubeerawo ku lunaku olwa Sunday. Njagala okujjukiza nti 1xBet ekuwadde omukisa okuba nga owangula ebirabo bwaguuga omuli kye bayise super cool cars Lamborghini, Jaguar, Bentley emu ku ezo osobola okubuukawo nayo saako n'ebirabo ebirala omuli gadgets ez'enjawulo amasimu tablets saako ne computers mwe abanyumirwa okubetinga free bets weziri saako n'ekirabo bwaguuga ekyakakadde akalamba aka US dollars. So kyolina okukola kimu kubanga obetinga ne 1xBet ku mpaka zino eza Euro bw'oba toregistaringanga okuregistaringa kwa bwereere ate ng'osobola ofuna ne bonus etuukira ddala ku $130 ku mulundi gwo ogusooka okuregistaringa ng'okozesa promo code yange 256 Yes, okutandika okubetinga ne 1xBet ku mpaka za Euro clickinga ku link eri mu description ya video eno obenga otandika osobola okufuna omukisa okubeera kwabo abawanguzi ku nkomerero ya byonna naye teweerabira nti okubetinga kuyinza okubeera okw'obulabe ennyo eri obulamu bwo, so bet responsibly. Ali ku simu olunaku olwaleero yogera naffe. Hello. Sebo webale kuweereza kale taata nze myasi omutunzi w'eddagala ly'ekifuba n'essenyiga wano Entebbe mu Kitoolo. Agamba atya myasi wafunye ku akameseji okalabyeko? Taata webale kubanga onsabira okutuuka ku kye natuuseeko. Kiki wawasiza? Nedda sebo. Kiki ate watuuse ku ki? Nze omu ku abo abaakoze eddagala lya COVID. Wangi? Eddagala lya COVID? Ye taata nze omu ku abo abaakoze eddagala COVID-19 erigenda okutaasa eggwanga lyonna n'ensi yonna ku kirwadde ekya ssenyiga. Gwe myasi? Gwe omu kuba ye sebo. Wangi? Nze omu ekituufu nze naleeta idea ekiteeso ekikola eddagala eryo. Wangi? Era nze nalituuma n'erinnya. In fact nze naleeta ne formula erikola. Gwe myasi? Formula n'ebirungo nze nabitabula. Wangi? Gwe myasi omukolozi yesebo. Era nsaba bannayuganda babeere bakakamu. naye sooka olinde formula wagikoloota formula ogirina? Formula nagiwandiika ne mu kitabo wano. Eri etya abantu X plus C plus Y equal X. Bannange sebo kanziremu nkukubire ekitabo mbikudde kifu. myasi ab'Entebbe mu Kitoolo tubabuuzaako nnyo. Ali ku ssimu omulala yogera naffe. Oh my commanding wife, she wants to destroy my life. Oh, lava lava. Wangi? Oh, lava lava. Mukulu. Sebo. Nze Matalisi solido y'abakyala wano mu Ndeeba. Omunyi wa Honeycott Wheat. Eyafuuka omuyimbi ow'olulango.
wafunye ensonga za ssente z'abankuseere awo lwaki ddala gavumenti mu kifo ky'okukozesa nabbanja okuzisuubiza teyakozesa muntu alina erinnya eriwa essuubi nga linnya ki nga nnaasasula oba nnaatuukiriza nze ndaba erinnya ly'omukyalo oyo ligenda kutuukirira mu by'okusaaga ate nze simala gwogera nsaba bannayuganda yonna gye muli mukebere ku bannammwe kituufu mubakubireko kituufu mulingizeeko kuba okumirirwano ekiseera kye tulimu kizibu nnyo ate Erias Lukwago yakyogerako nti wano we tulaga tugenda kufa what a pity kituufu sebo gye tuli eno omuntu akumye essigiri nga tewali kyagenda kuteekako mundeeba akawoowo k'essigiri ke tulya wangi abantu banaatera kufumba bisagazi babiryenga ente obwavu obutuliko olengera ekiyenje amalusu ne gakuyiika n'otandika okufuna ebirowoozo ebikitokosa ate nze simanyi lwaki luli eminya gibadde gyetala buli wamu kyokka mu lockdown eminya gibuze oba nagyo gyatidde okugiwuutamu ssupu simanyi baganda bange buli muntu kebera ku munno wano we tuli wabi kiriba kya nnaku nnyo okukuŋŋaanya amabugo ng'omuntu yafa njala wabula ate ensaasidde ab'omu kibuga tebasobola yadde okulaba ku kaamuje oba amakonkome so sad solido muganda wange wangise abasajja beekalizza ddala batugyeko omusolo gwa data batabuse kibi nnyo nti omusolo omungi bwe gutyo bagutuggyako naye nga ne netiwaaka ya intaneti eri puwa nnyo mbi mazima okudawuniloodinga obudawuniloodinze ekifaananyi kya Shiragashumba ku ssimu yange wano kitwala essaawa 2 namba wangi nkubamu akafaananyi olwo ekyawininnwagi kitwala ssaawa meka 5 ate olwo ekya Moses Ali ndowooza nnaku 2 what a joke mutuggyeko omusolo naye ng'empeereza etegeerekeka mulebe kubanga buno obuwala obutuusa ba transport ne butalabika obuwala bwakuyisa bubyo naye kambuuzeemu yesebo teri ngeri gavumenti yeyinza kutuyamba ku ssente y'ekikazi etya egiggyewo at least etuterewo ssente y'abaana abaana babeera n'ekisa naye bano abakazi emitima gyabwe gyakaluba nnyo solid okay solid webale kuteesa mukebere ku bannammwe bassebo ne bannyabo omulala hello omutesitesi wa porogulamu eno webale kutuweereza muna yesebo eddoboozi ly'owulira ery'omuvudu mukono erya Susu Magic omusso gawawu omusada wa Kyabazinga ng'era omulunzi wa Seekokedde omulembe dino eddibiika amagi ng'ate dirina ennyama agamba atya Susu Magic muganda wange akasente ka minisita Nabbanja nga kalwireyo ino tabanga ali kwenda akatuweereza nga lockdown yeweireku yagambye mubeere bagumiikiriza mu nnaku zino wano kebera message kebera essimu oidi bakoba nti sekawuka akaali kakulumyeku bw'okabonaku olumuka misinde gavumenti omwaka ogwabita yatusuubiza akawunga titwakabonaku yatusuubiza obuladiyo waire eriyo titwadimogako omoni emitwalo 10 banaagituwa kweri bwe bagambye nti gijja mbembe nze nsaba ssente dange badimpeemu omwenge nenweremu ebyensi byakuleka buli omu bamubuuze byayenda mu ssente de gavumenti ebimugulire muddange bampeemu bwandigi solido bamuweemu abakazi yena yeyagale ku muloko dawuni wangi ndikiriza nebaza abasawo abasoga abo abakoze habo akadagala kano aka Covidex mwebale ino mwebalire irala mu ttairo obusoga mu buntongi
babadde basoga ani yagambye nti babadde basoga mukulu abakozi ba Covidex basoga wawu iwe tiwawulira lina bwe lyanumye muna baba babekubanga baganda baife abo singa oli kuwulira cupa nga kuli ku Haji Yakubu Lukwago senga zinunula omunaku omwavuka aborisaaki senga muwoomya singa eddagala tibalyese na Covidex wandiwulira amayina ag'obukambwe agakangakanga mutukula byamira lwasa senyiga abaganda muganda wange bendayina okwemulisa baba wangi mbaire nsaba nkubire yakembo kana ak'omwembi ono eyawuumula ani Uganda egenda mu maaso Uganda enasonga mbere kabisa ani yakayimba omwembi bamweta General Eri Tumwine Susu Magic sigwe otuwa layisinsi eya radio abe Bugembe tubabuuzaako nnyo n'abejjinja Kamuli muli mutya ali ku simu omulala hello Presenter wangi nyabo nze Maama Joan omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezirobwe ku faamu y'amajanja ye nyabo tusanyusa okuwuliza akamesegi wakalabye kwawo aka honorable akasente ndi wano ku faamu nkalinze okay Honorable Nabbanja nanneerabira siddamu kumuwa kalulu kabwa Prime Minister mbadde mmanyi omukulembeze w'eggwanga yalonda abantu si be balonda omukulembeze w'eggwanga omukulembeze n'alonda Prime Minister singa abantu tebalonda mukulembeze wa ggwanga minisita asobola okulondebwa olaba obutamanya Pythagoras theory bwe bukutawaanya tewakola geography namukola naye ebyo biringa ebyali mu math twasomanga alimentary canal mu science nga mwe musoma lusozi lw'abatulege kati byenjogera bikuyitiriddeko obuzito omutwe olabika olina penti ya muttu olaba obutasoma bwe buluma ng'okuze ate kibi nnyo nti abantu batandise okulya ebikutta by'amatooke n'emmere endala olw'obwavu kibi nnyo gavumenti bw'etayanguwa tugenda kufuuka mbuzi tugenda kulya endagala tulye olumbugu tulye n'enfuufu bwe bibanga bye bigisanyusa kambuuze ne ku mukazi ng'essaawa eno gye tulimu abaana bo tebalina kyakulya kyokka osaba bbaawo ssente za kukola nviiri na njala naye ddala olina amagezi nze ŋŋamba ogwo omutwe gwo mukalu gwetaaga kusibako nsansa oba bukeedo si nviiri so malicious mpulira bibyo maama naye nsaba n'abasajja mwefuge bannange wadde tuli ku muggalo temukomba masowaani gye bali temuba muliddeko kimala olowooza bw'ogikomba ng'okkuta nnyo temututama mpulidde akameseji pulezidenta sooka onzigireko eyo Nabbanja alabika nzijukidde gwe oli mu bintu akameseji ng'essimu ewebuka essimu tezitoyeemu yadde tabanga mpeereza 2,000. Yes! Thank you for watching our video. Now, have you registered with 1xBet yet? In case you haven't, you can do it right now for free. Remember, it's the Euro 2020 and 1xBet is giving you an opportunity to win amazing prizes, including but not limited to super cool cars, Lamborghini, Bentley, Jaguar, plus gadgets, phones,
tablets, computers, free bets, and an amazing prize of $1 million US. Don't forget to claim a bonus of up to $130 US when you use my promo code 256C on your first deposit upon registration. To register and start betting on Euro 2020, use the link in the description of this video. Bet on the semi-finals and the finals of Euro 2020 and become a winner. Remember, terms and conditions apply. Bet with 1xBet.